Sa ku Megatron koli tugamba nti nobera ngo subscribinga likinga atoberenga o sharinga muzede Megatron is my name tuweza kubera nti abantu batuwagira tulina story gye twataddeyo yabadde ya alien skin yayogeza abantu obwama abantu bakubaganye empawa mu comment section okwewemula okwetyobola waliwo atuwemula nkiddamu waliwo atuwemula yakufudde muze agamba ati nga atuvuma simanya mazima yamuwendudde ya wemula tawuliriza na kuwuliriza kyetwogedde nga atuwemula yeka stala bachetusudde nga settinga ya nawe ogutali musango buli omai ali entitled ku ndowooza ye nino omusajja bamuyita kikome ku yabadde anoonya abantu abanakola mu kwalula abalongo osobola okujja ne tukutwala atuwe namba ye tuteke namba awo mu comment section tukomenga kwa business olabe Megatron weri ey'omukisa ofuniddeko omulimu so ganjabuza ku bantu so abatulaba n'abatugubira ku Megatron Media salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mukulaka mutugoberera bannange ganja faadi manya mutebi wetulo kulaka ntubaweereza amawule gonna nga bagatambudde mu entertainment tuli mu weekend ekifaananyi kikedde ne kifuluma nga Makasi Abba anywegera anuuna emimwa aluma akabbala emimwa gya Michelle so back then twaletako ku story tugamba abaana bano so right now abaana bano tebalimu bali Congo bagenze Congo na Kamiri era ku birthday ya Luzinda baliko nnyo nga era olaba Abba abere nnyo okumpi ne Michelle tava ku gadi yes bayina ne gundi gye balimu awo still bali babiri ate amawulire gennina galaga nti Desire yazzeeyo Michelle yasigadde naye nga next week ejja Abba baddayo baddayo kyemanyi bajja kuddayo lumu nina information gwe nina mbu bukwano bazungu mbu babikkiriza ebyo okwekabbala anti sign of good happiness tekikoma ku peeke katolo peeke kaba kabonero kaki era omwana information gwe nafunye ovanazi babulekedde Levikson and Levikson ye taata ekyo nsi yonna kati taata wo kimanyi kuba ne birthday y'omukulu yabadde Kosovo ekyongera okulaga nti enkolagana eyongedde okugula naye omukwano ogwo gunyuma ganja omukwano gunyuma Kamiri muwala wa Desire Luzinda alina mutabani wa Kamiri n'abasayika ako kuba kati olaba obeera n'omuwala abeera kijja bwebi g'oli gundi namutambala buli awo laavu ebyawo waliwo ow'omukiwuunya omukwano nga gumugubya gumutwala emboozi ze banyumya ozimanyi nabadde nzikirira awo nengwa mukanya wakite mukaziba ne bongerezaako kano bwenjija ewamu mu kiwuunya olaba ekikazi ekitunda awo obupedo side zaabwe kyentunuulira yamande wamwe nga bagaseera bali banyumya mboozi za dda mboozi za bbeeyi banyumya gaasi g'onyumya manda onyumya manda nku sanga mudda ku nku olwo naakuwadde ku magezi mudde ku nku oyo omukazi wo wammwe oyo nakirijja lwaki akalobo k'amanda ateekamu kawala kyengenda okukola anti olwakukyaba manyi kyengenda okukola kakati ogenda kusindikira sente zijje n'amanda okyoba obala ewammwe bababba kubanze bwenjija enewaffe endebe endowooza ey'amanda eri laavu y'ekinaku eyo so abaana mubaleke beyagala by the way mbadde kutoka ntooko omanyi Mukasa aleese information omanyi ono omwana Levikson tayagala kyogera mbu beeyagala ne Desire aye Desire yayagala akirage lwaki gundi akola ebintu ebyo Desire ali myaka ng'emeka Desire alinga mu 36 ate Levikson ali myaka nga 32 naye kyenayagadde kimuwuliriramu Levikson yagambye mbu birthday bagikuzise n'abaana b'e Kosovo waliwo abaana bakateeyamba awo bano abayina obutuli ku mitwe bazoliga gye yagikuliza era birthday yabadde yakabinyu anamulabyeko awo nga abawa ebintu abalabirira bulungi nzijukira n'omwaka oguwedde birthday buli weetuuka ebeera wano ate I think omukwano gw'abo abantu guluddewo eguludde gubaddewo okumala ebbanga kyemmanyi Levikson y'omu kubasindiikiriza n'omwana oyo okulokoka kuddira ddala mu nneemu kyomulabira ddala nga naye omwana yakola ebintu oyo nange abasajja b'e Kampala Uganda yakola why is it that buli avayo n'alaga nudes abeera waggulu tagwa kasita zibanga ziraga kati soga tutunuulire twasooka zaane kongereze ku kasita zibanga zikola ki
si buli omuntu anava ani alaga noodles nezitanyumira bannayuganda nze nina we nalabidde mbw abasajja n'abakazi baagala ebintu ebyo gundi ya preaching call gye twateekayo wano nafuna message nga katambi ne kafuka pakatambi megatoni katambi oyagala kulaba ky'omukazi si kyoyagala okulaba n'omukazi ate omukazi aba ayagala kukakasa oba munneddala amusinga ennimiro fama so bagezaako okusaba abantu babyagala nnyo munange ebintu naye think gundi desire yalokoka embeera yakyuka kuba ndowooza mwe yafuna oba ne deal ezamutwala awo ebweru kuba like ebintu byalimu bya gospel kuba mulaba waakomawo wano abeera ali ku fenero wanewuno omusajja wo Grace Lubega that's why atambulira nnyo n'ebintu ebya charity manyi bafuna nnyo obuvujjirizi mu USA nga bakoze ebintu ebyo so ate ne Levikson alabika amuyambye nnyo kutambuza ensonga ezo then n'okunywerera ku ddiini ensonga lwaki amwagala nnyo so ensonga y'abaana bano oza lwaki abantu babawadde nnyo amaaso nina bendaba ate nga bayomba buyombi naye omwana yatuyamba ku live gye yaliko luli live gye yatuliko gye yaliko luli mugye yakola bakadde aba teyabakkiriza omuvuma yabakuba kinyanyimbe nga tebawulira mubagendo bawulira nga ayogerera mu kinyimbe bagendo bavuunulira buyaga ne katuvumaako bamuvuma biwedde so abaana bano babaleke wabanga waliwo enkolagana yensonga lwaki omwana ono yatuukira twamulabako mu maka ewa Kamiiri wali bali video weeri waliwo awo babadde naye kumala ebbanga ennaku zino kuba Michelle abadde agendayo eri era ng'abeera nnyo naani ne Abba bw'ajja bw'ati ng'alufa yeegiramu yeedewula tetugamba nti omugagga alya basmati omunaku alya kitalo ne bannange kaakati ndowooza ekyana kyaddizayo kirabo buli omu yeetaaga n'abaako obulungi ebintu by'ennaku bino bibi kaakati ekyana kyaddizayo obwera omunaku ogenda kisanga ensonga lwaki nkugambye omwavu alya kitalo oba kifudu omugagga alya basmati ate negundi kyakola nkyagadde negundi kyakola kinnyumira Desire Luzinda balekera space eyo space mubaleke abana mubaleke ye muzadde omulungi abana mubaleke okitegeera oba future waliwo omukasa beeyogedde awo mayenze njagala nnyo kootinga mbu omukulu ayisa bubi gundi atandikiddewo aliwo Michelle mbu akola anti mukasa agambye mbu be bakola Kamiiri Daniel be yakolanga Kamiiri bw'ate Michelle abikoppedde ddala bw'amu ayimbye omusajja mulenze enduba bw'amusika enviiri bw'azigira lwaki amugamba tereera mbu byamukasa abagume kuba ekyana kasa wali walungi waliwo omukazi omulungi ne wakuyombesaamu oguma bannaye naye naawe oyomba nnyo Tereza naye kati omukazi omubi abakazi ababi balina engeri gye batuleetamu entondo omanyi oteeka mukyala we wakanga mubi bulungi gyoyitirayo n'otandika okulaba erya ana abakazi mulekera ovuma abasajja n'otandika osala entotto butya bw'omwetakkuluzaako anti omwetakkuluzaako otya otandika okumeramera entondo weyogeza ebitajja naye baba bagumu okumayo waka labayo okumayo waka oguze sukaali bamuye mu boero kano lwaki omuyiwamu ng'oyimiridde tosaafukamira atandise oteekawo embeera kakati kasita obyogera bambi nga lifukamira toyina ngeri gy'omwetakkuluza ale kakati waliwo bano abasajja abaganda abatavuma era okumuvuma oyita mwana gweyisaawo ekimu gweyisaawo oguyimba kumba avuma gwe so n'abakazi be engeri gye basalasala so that is Marcus Abba for you era nga story etambula bakifaananyi kyafulumye nga beenywegera kyalese ba netizens internet Facebook in-laws nga bakubaganya ebirowoozo naawe gy'oli osobola obeera negundi ne nakakandewo ow'ekiboga temukifuula nnyo luyimba this is live bano kati bantu bakulu kuba ekyana nakirabye naye ekyana kifuuwa oluzungu ekyana kifuuwa oluzungu andi kakati awo noonya ne wookikwanira kyova olaba banna awo empeera wenzirayo kantu ka alien skin champion good amukkirize gundi somero lino Kampala ane kati nga tetuviirawo ddala tutambule butambuzi kati story nagitadde wano ng'agenda ng'aweereza alien skid message n'amugamba baagala kulaba jangu tuyambe omwana bamu bulutikins zino kenzo ze yalojja ku gundi kulasa pio kakati finally amufuna omukulu amugamba wabaagala
nze bannonye sigenda kunoonya Sudiiro. N'agamba n'ogamba nti teri wakabi yasomera ku Kampala Parents. Nze sigenda mutwalayo eyo. Bw'aba ayagala atunoonye nze Fangoni president sigenda kunoonya Sudiiro. Kyalese enjawukana mu bantu abantu bagamba Alien Skin wakyalembera omwana bw'ati. Twabagambyeko wano ejjo ne tugamba mukulu yabagambye abalupaleria ne Dr. Muganga basituke bamunoonyeeko. Bw'aba baagala omwana waabwe. Ndowooza ekyaga nti omwana agenda gatta nnyo ku ssomero. CV y'omwana erabika egezze nnyo. Mutuufu. Bwana awulira nti champion good ali. Kuba kati enayinza okubeera nga marketing strategy. Kuba kati essomero lino liri kati liri nnyo mu bantu. Saawa eno Kampala Parents babuuza liriwa. By the way strategy eyo bagikozesezza okumarketinga baddira bano abaana abato abali mu limelight ne babatwala ne basomera Felista, Fresh Kid, ne Champion Good. Kitegeeza n'essomero lifunamu. N'essomero lifunamu. Essomero that's why ne kusaga ya kabiri kufuna degree ye. Abantu basemya mbu abakavendishi simanyi baade batunda university ya. Degree y'omukulu nga yalumanya abantu. Abantu bo balumwa. Bannayuganda bamanyi bayina ettimu. Muntu bw'atuuka omukulu yeeraga Kamiri yeeraga ne degree. Takyagambwa. Balina bbala lye balimu awo Kololo. Asanga bebe nga atudde ate yamubuuza yamuyitako kuute ne bamubuuza kati takyesembereza nnyo bannawo Maika agenda abuuzaani abuuza Kamiri lwaki tubuuzizza kwani ku Rasta naye ambuuzeeko kati nange mbuuza abaasoma abataasoma era omukulu kye yakola ne yeewoddola nadda paka wa Kiwaatule. Tali Kamiri mujolonga. Tekiwaliriza omukulu okuddayo. Takyasobola kuyiga. Bebe musajja wange takyasobola. Kamiri yenga yayize. Bayina njawulo ki? Kamiri bebe takyalina budde obwo. Bebe asomese baana. Bebe yalina obwongo omuntu akola pisse. Kyemwagalako. Omuntu akola pisse. Kyensinza okwagala ku bebe. Abaana abanoonyereza gundi entuufu. Kati olaba omwana we. Abaana abawadde direction. Nina ekintu kye nalaba abantu kye bakola ekitali kirungi. Bavumye omwana w'omusajja. Ono Alf. Mbuba obedda bali ku kibuuzo kimu ng'omupiira anaagula baatya. Lwaki ovuma omuntu bw'otyo ganja? Kintu kyemukola kibi bannange. Abamu temunnazaala muli ku mwana wa musajja muvuma. Ng'omupiira anaagula baatya. Sincerely speaking. It's not good. Okugetinga personal ku mwana oyo omuto akyasituka obusitusi. Muba muyitiridde. Kyemugamba okutuuka awo abadde tagulaba. Badde bamulabako ng'agusambamu ebiri. Bannayuganda mujjeewo nammwe akamanyiro n'akatijjo. Agenda balaga nti ye mulema abadde ngenda gamba mbu okuba omulema si buteesobola. Si mulema. Omwana oyo akuba omupiira. Naliko KCCA. Yakuba cyenga n'asala abasajja bonna n'ashuuta. Kati wano we yagenda ebweru tebyayitawo. Tebyayitawo. Yakomyewo kasita club gye yafunye ennene. Sambira Express wano. Agenda sambira nkulu. Ali ku nkulu. Kitegeeza afunye omukisa ogw Express nga talent ye mu bantu. So bannayuganda mujjeewo akamanyiro n'okumanyira abaana. Bannayuganda naturally bajooga. Kati olaba ono gundi emmotoka ya gundi gye yaguze. Eboogeza obwami, eboogeza ebyo basobola tebateeteedde. Bayinza n'okugaana okugenda mu kwepiikya. Kati wawulidde olutalo lw'omukulu. Lw'omukulu lwadde lutalo lwa Gravity ne Fani. Fani akuba essimu Nudini yabadde ku show ye gyakola bagita Fomented za Baba TV. N'akola show kati Fani n'akuba essimu. Yatandikiddewo. Halo gwe Gravity. Nze Sewanyana Moses okuva e Nazigo. Naye waaki otuwemulanga mu nnyimba z'omukulu ssebo? N'otuwemula bw'oyimba kwepiikya embuzi zaakutudde ente mu bakuli ennyama eyokya. Lwaki otuwemula? Okukakana nga bavuddewo. Nga bakwekwetuse bubi. Naye waaki bafaana ate musimba nnyo abayimbi nnyala? Gwoba toyagala oluyimba lwa muntu lwaki olemberako? Kuba kati ggwe y'omukulu Gravity yasinga okukyankalanya audience ye Uganda. Kitegeeza ye bw'agenda n'abibayimbira ne mukyankalana ne mwambula amasaati mumulaze message nti bimukola ki? Ndimwagala. Y'omukulu agamba okwepiikya. Kuba kwepiikya kifaananyi. Kati kitegeeza gwe omusajja omukulu eyabadde wafumiitirize nnyo. N'ogamba gwateeka mwendowooza bagaa nti ejjenje mu kituli teribeera mu kituli. Bannayuganda balina ebizibu bingi. Balina ebizibu bingi. Ava eri ne stress ze ate omugambo olwanye nange bebi weebale kunzikiriza. Omukazi yamukyaye dda bamukudde ssente balinga ki? Abakazi bakula balinga ki?
balinga bano bagundi ono omusajja yatukula amanye kawempe ya John omukazi alya sente zo ze nalabye yesse omukazi yabadde mutemi wa amanda omukazi ng'amusaba sente liiti yagenze okukomawo mu kibuga mu nyumba yasanze omukazi omusajja mulala nga yeyeepiica naye ng'oli yatemanga amanda ge n'amuweereza ku sente tubeewo gule kati fulaati gundi ono bano abasiguze yali ku fulaati alaba n'abasajja mutereeze ekisooka mutambula ne mulindiikiriza abakazi bano ebbanga ddene oli mu bibiri otema amanda kyakubiri ogenda okukomawo ng'amanda gakkamudde ganja nina ekibuuzo wuliriza bulungi statements zange ogenda n'omala mu kibiri omwezi mulamba nti otema amanda oba oli ku ddongo okuba buloka bwasemberera nnyo ebbugumu tuva n'abasisi ba capati abo bwe batuuka mu nsonga z'ekiriri bayuuguuma babanga kamyu kakati gwe naawe ogenze mu kibiri omazeeyo omwezi mulamba tetuganya akasente okaweereza omuliro gukuyiseemu okufaako obufi oli kubyo omuliro ogwo si mulungi ogenze okukomawo era oyuuguumye kati omukyalo oba oyagala okuyuuguuma ki kyotegeeza nti sekendi 25 obuze ompulidde ze nno nga nja kukuttamu omuntu obuze omponye buwonye erozi z'enkooyi ninda ku makya kakati sooka onyigemuko ku lumasaaji omukyala bambi yaleeta akawero akeera ku makya agera omukazi yeebase n'afuluma n'adduka akuba si musende nzitadde ku mmeeza oba si kyo bamaze omunyiganyiga tumasaaji biki bamuyisizaako akawero yeefuna oggula akuba eddakiika emu n'ekitundu nakugambye nja kwongeramu siri wa muzannyo siri wa munene that aside erina gundi gye nalaba yadde nkadde nga Zari yeetwala ne bakadaama wamu ne pengepenge Zari by the way yali nkadde ng'era amulangira nti pengepenge talina wase talina na busobozi busemberera Zari ne bw'aba alina kyamwagalamu okitegeera nti amulangira nti Zari yeetega yeetunda n'agamba kale naawe jangongule bw'oba olina obusobozi nnumwa nnyo okugamba omusajja okuvayo n'agamba omukazi mbu yeetunda aba yali wali omuguzeeko jjukira omuntu ono gw'olumiriza okwetunda alina famire ne waba yeetunda waki ogifula big deal Zari yakolamuko n'ensobi Zari she's a big brand okitegeera afuna endorsements ez'akabi bwadda mu lutalo lwa pengepenge ne bakadaama aba atandise okwesuula so awo yakolamuko okimanyi sometimes wabaawo omuntu agamba ekintu n'omuwa n'otamufaako olaba ono omusajja wo kyakola nga bali ku gundi barometa akasolo talwana na nambooza balimu bwaki amanyi tajja mumusoma kakati gwe naawe bodda mu lutalo lwa pengepenge nga baakingiddwa abaana bakadaama oba tojja kusobola oba olina jjukira nti bw'osirika okusirika big weapon ekyasinze ku bantu enkola yasirisa teyejjusa okitegeera bwe banakwogerera ne boogera bala toddiza nga bakuvaako naye bw'oyagala naawe ogukuma ngolooza gunaakoleera ayinza obutamala ayinza obutasobola kumalako okay that aside good resta yakomyewo ddi resta pio yakomyewo ku osajjo leero si Saturday kati gundi agende ono yali amunoonya yali ayagala okumusayina nga munnoobu agende saawa eno saawa zino kuba kati bino bye yali agamba edimute tabitegeera bamugamba wadde akaswera tetukaagala kuyingira awo ala tulabye embogo tetwagala so Edi Mezaya ayina ebigendererwa by'enguudo naye gundi nze kyasinga okunyumira nkaaba gye yakaabamu mwedi mutwe yanyizenyiza embirizi muno munna simanyi nakuba gye ngamba bannange naye abantu ku internet nga bakaayi President Museveni ayina akantu ke yabaddemu awo nakoogeddeko ejjo naye neerabiddeyo wadde bakayise kuuma kamberenge yatambulidde mukumakwaki bagiregerera omugundi omukulembeze w'eggwanga omukulu byo nga tubitadde ebbali yabadde atambulira mu kakyapa mbu kabadde ka bulletproof nga tekalina yitama we yabadde ndowooza yeekengerawo kuba yabadde muli ng'ate ayinako ne masiki ate abaana ne bamukuba bataddeko akuuma ke kati atambulira mu kuuma k'embere akantu ko kadde kafaananamu akuuma k'embere naye temwali kikoze mukulembezeewo mukulembeze banna abaana baakulu n'okutakulaatakula omukulembeze w'eggwanga temukikola naye nga tubaza okubeera nti mutambula na festivals ze tuyiseemu saawa eno era nga ensonga ya Abba Marcus Mayanja awamu ne Michelle atulabye ekifaananyi nga beenywegera nekyogeza
ba netizens ebigambo bingi naye nga information aliwo mpo tebannakifuula gundi bakyali awo naye nga laavu ya kizungu omanyi laavu eno laavu y'ekizungu eno enyuma erimu sente aye no n'abaddugavu bayize bino ebyabuzungu ate omuzungu ayomba yasa TV nina omuye yayasiza kibiina omwana ajja kukuba akabalangulo goba mumanyi abaana gye bayita okukolesa ensimbi banaja bamutoga bweyayingira yagenda ow'omusajja ayasa kibiina y'omusajja yamutuga butuzi omusajja amugwa nina nange gwe abasajja batabakana kyaliwa agende w'omusajja ekawa empaawo jinja kalo mbukakati mbu yesunguusula akola ebyabazungu ebya firimu simanyi alina message zaalabye ezitamusanyusiza akwata essimu y'omuvubuka agikuba ku ttaka banayiba be baataasa akuba nno n'akugjamu amanyi balina buno obubalazi obumanyi ebweru nga bateekako amayinja n'ebimuli side ne side gano amayinja ge balonda mu kkubo ne bakola akabalaza k'amayinja ejjinja lyawuluguma era omuwala yavaayo erinnya erimu teririimu kati mali buttole lwakuba yateekamu bateekamu naye amannya ago oba togenda kuseka nnyama ya lubiriizi oba ojja kulya nnyama ya kikadde si musanyufu si musanyufu ati n'ebigambo ebyo leeta navaayo kukifuula official naye mwe mutandise okweyogezayogeza lwaki tayagala mwana kumufuula official Desire abonyeebonye n'omukwano muze abonyeebonye atya abonyeebonye yasooka kwagala gwotomanyi basajja bamuyise sibayagalako ne kusebagala sebagala basajja seyiko oyo wekigenga temulinga ekyannyanja ayagala abasajja abakulu bali mu kyama kuno yafuna kato n'awaŋŋanguka n'agendako mu Banigeria bamulabiraba so abonyeebonye Levikson waali ate alimu enneema omuntu w'enneema abe mukakkamu ekyana waali weeyo naye bamukwasa kimisheera abasinga batya ayinza osoobereza ekyana asoobereza ekyana jjukira nti misheero kati misheero emyaka 5 okuva kati kijja kuba nga tekiri myaka gyakyo nga 22 kiba kigize ate kati omubiri gwakyo gugize gunno kiraba kigize bwe liba paapaali ayinza obutalinda binyonyi kuli lisojjogola lyesogojjolera kati ku myaka 5 Desire n'aba n'emeka Levikson kono kulabula tokikola n'osojjogola omwana tosojjogola omwana osojjogola omukulu ayinza okkaaba ani kakati lwaki akimulekera ekyana ye yagenza yakiresewa omuzigo ogulinaanye essigi okitegedde ekyo ekyana nze simanyi nakumanya kiri myaka emeka 17 17 bannange oluyimba lwa gundi kikekenke yabadde aluweereza oluyimba lwa Palaso lwanyumidde kikenkekenke zakazaatekayo positi n'agamba nnwanyeko kyenwanyi anti oluyimba olwo amakulu agalufumbekeddemu ogalaba kikenkekenke yamubbako omukyala gwategeeza ye yali ani abawagizi ba Bobi Wine ndowooza ne Bobi Wine kikekenkekenke bwe yatuuka n'adisappointing omukyala ng'ate amusigudde okitegeera nga kyagezaako kugamba nti alien skin mwamu olusuutirizo nze nondekawo ne munsuula eri naye ate kaakati yabaliddemu olukwe ekikenkeke so bwebubaka bwe yabadde aweereza abawagizi ba Nuupu naye ng'abuzinze abusabise mu alien skin kimenke ye n'ateekawo kikenkeke akayimba nakawulidde ne ŋŋamba nja kukubuuza kayimba nakalabye oli muntu so Palaso yawulira ng'omuliro naye gumuyitiridde gwamuyitirirako n'atuleka anti yalaba internet engeri gye yali divided n'agamba bannange nali mmanyi abantu bagenda kwekubira side naye ate abantu ate kati abantu bayiza omuze basigadde bafiirako ne wetukola stories zino olaba abantu ababawagira n'abatabawagira ate leero akuwagidde nkya n'atakuwagira buli omu alina endowooza ye ate nze ekyo nkyagala anti bwe tuleeta wano endowooza zaffe si eba final naawe osobola oyima kubanze byendowooza gwe si byerowooza nze nyinza okuba nga ndi mugezi nnyo gwe ng'oli musiru nnyo okitegedde so tetuyinza kufaanaganya opinions era y'ensonga lwaki abantu bakola comment awo buli omu ng'ayawukana ne munne ku ndowooza tubaza okubeera nti mutambula naffe ku mutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti obeera ng'osubscribing likinga ate obeere nga osharinga mu The Megatron is my name abantu abali US abantu abali South Africa abantu abali
Dubai, Qatar, Canada, abantu bali mu Uganda wano. Tusokola ati mutambule na fo. Mwala okulaba video, subscribinga, likinga, atoberenga, o sharinga. Tukomanda stories endala nyingi nnyo, temva ku Megatron, mse bulungi mwiraba.